Kale. Tuli mu kunona case kwetogera wano. It's on. Tuli mu kugenda kufuna case right about now erimu ekitereke. Yeah. Case emyufu. Case emyufu erimu ekitereke kyaffe. Abana baliwa. Mujje kam. Mama nam. Kwata gwe kwata. Mujja mugula. Nange. Ane webale muganda wange. Right now, esembeleyo ddala okulabika nga tugenda. Tuli mu kufuna ekitereke kyaffe ekisembeleyo ddala. Abaana ba Imo Charity Foundation Uganda kyemanyi nti mu live, we are live here no bayitawo mabayita batya. Okay, buterevu mukutu gwa Wonders just era nkwanyiriza nnyo munnaye yonna gy'osinzidde okubanga ate olaba emboozi zaffe kugamba nti kyokola kyamaanyi nnyo ddala era genda mu maaso n'okusharinga ate n'okusubscribinga. Njagala okugamba nti twalabyeko emboozi ya munnaffe Kadaama. Babayita ba Kadaama basse Kadaama. Na Kadaama promise twagenze ne tumukima ku kisaawe oluvannyuma lw'emyaka 3 bweddu nga tamanyi ttaka lya Uganda weefaanana. Ate yakomyewo mu ssanyu eringi. Twebadde twegasse wamu ne bannaffe aba Imo Foundation bano nno nga twasalawo okukwatagana nabo okuviira ddala ku mboozi ya Nansamba. Kama Katonda amuwummuza emirembe era ndowooza ekitundu wakirabye bulungi nga tumukima ku airport essanyu enduulu n'ebimu ku bitonotono bye twasobodde ate okubanga tulaba. Wabula ngenda kusooka ate nkutwaleko ewa Haji Haruna omusomi w'eddwa asooke ayiseewo ate byakugamba munnaye. Tuvaako katukomewo. Programu eno ekutuusibwako Haji Haruna Ssekyondwa omusomi w'eddwa asangibwa Nakibizi ku luguudo lw'Ejjinja atereeza ensonga z'amaka, ebyenfuna n'endwadde zitategeerekeka naddala mu abali emitala w'amayanja. Okumanya ebisingawo kuba ku 0709 87 21 2 oba 0789 2 652. Kale oyo Haji Haruna mwekwate ku nsonga ezo zonna z'owulidde. Kaakati nno promise ono bwe yakomyewo nno yakomyewo mu bubba ng'abeewaabwe tewali n'omu amanyi nti agenda kudda. Ayagala kubakubako surprise bamulabe bulabi. Nonno twakwataganye ne Lydia Nassali ne tupulaninga nti tugenda ate kusookera wa sister wa Promise era byebigere bino tugenda kulaba essanyu lya sister. Alino twakikoze bwe tuti Promise twamugambye agambe sister we tagenda kusobola kudda naye agenda weereza ebintu ebimu bijje Uganda ajja kujja omwaka ogujja. Bwetyo nno sister we ye amanyi emmotoka egenda kukola ki kuleeta bintu bya Promise era nga ogenda okuwira mu maaso awo ng'engeri we tugenda okukikola. Nze Simon Peter Male
nkusaba ate otuyungeko mu lugendo lwaffe luno tuwegattiddwako aba imo ate ne Nasali naye tugenze naye okulaba sister. Okay, nyumirwa akaseera kano n'emboozi tuwulire emboozi wegenda okubeera sister agenda kukola atya bwe tunaatuuka anaatukkiriza okuyingira oba kale tovaako katugende mu maaso era babiwuliza bulungi kano tutuusewo tulina okugezaako okuba ku ssimu tukube ku ssimu. Hello mami, ompulira bulungi? Hello? Ya tuli wano Kasomero nga Manzi simanyi Manzi Church of Uganda. Manzi Church of Uganda. Hello? Hello? Nkuwulira mami? Yeah. Ajakuddako kuyinza kwanga network tulina okubuuliza wano batugambe kitagambwa. Hello. Station. Hello. Oli muchiwa mukasenda. Wanjinyabo. Ya tuli mukundu. Wanje. Oli ku station. Kitawunga mukasenta. Oli muchiwa mukasenda. Okay, tuli mukuja. I think tuli mukutuka ka ojiro tulinda. Wanje. Kitawunga mukasenta. Tugende kitawunga ye. Okay, tuli mukuja. I think tuli mukumpi kutuka ka ojiro tulinda. Kano kasenta kali kebizindalo kano. Kala kase wano wapo. Jetuba tusikana kasenta kali wano wenyine kala kase wano ekizindalo. Wanje. Kale. Mbuziza. Kano kasenta kali kebizindalo kano. Matushali mabega. Kanje kole ya kibozao. Wana? Tumere wano wenyine nyine. Wanje. Chukua shirwa? Kanje kole ya kibozao. Wana? Eyogeleyo? Eyogeleyo?
Okay. Inside. Tuyita wano. Mubadde kibananyi. Oh. Sigera kutuula wano kubaddukasa. Inside. Mubadde kibananyi. Dayira. Ne mwavu. Sigera kutuula wano. Kale mkwano. Mujambuse. Dayira. Ne mwavu. Nolaba olutalo. Nolaba olutalo. Era de banyabo jetuli mwe bali kujja kulika amakubo Otikaise mbulungi. Ng'oli mulungi totubuuza nti eyo kamera yaki. Ennaku zino batutwala misinde. Kyetubeera eyo. Tuli olukusa. Kati nsembera kwana eno. Akatebe jakasembeza kwana. Sikwesiba ku baana kati. Tugende mu maaso. Okay, bana itutusa wano eno. Leero nno show gwe gwe nejjikola. Ayinza okulowooza nzagikola olwaleero. Washingidde. Tusobodde okutuuka wano eno. Omukyala obwedda gw'omukubira amasimu. Kati nsaba omweyanjulire, then tugende mu maaso. Ono obwedda gwegera naye ku simu. Oyo si mukadde agamuwaliza. Nange nsanze okusanga mama. Mukadde wamba tolina baana? Nina abaana naye Bwe nkuyita mukadde kikuyisa. Bwe nkuyita mukadde kikuyisa bubi. Nayisa bwentyo naawogana nnyo. Okay. Otyo? Ya mami nze gobadde oyogera naye. Ya tuva mu kitongole bakita IMO Charity Foundation Uganda. Mwe tuva nga tukola emirimu egy'enjawulo. Era tuzze wano nga tulina mukwano gwa fomu gwe tusinga okutegeera nga promise. Yatusindise era twatambudde bulungi ebintu twabipikinze ku airport nga bwe nakugamba. I think you've been communicating to her. Yabadde afunye mu hardship okujja. Yakugamba byonna kuba yali wakujja then ebintu ne bitabukamu. So nga foundation yatwesiga okulabika nga tuleeta bino ebintu okulabika nga tubituusa wano ewaka. Era kyoboolaba amasimu ge tukubidde awo wonna nga tutambula. Eno yonna ttiimu tukola nayo because tuba twagala evidence nga singa client aba tuwadde ebintu byobitambuza. Tuba twagala evidence kyoboolaba n'abakamera tutambudde nabo n'omukyala Nasali onakola ku Delta TV naye tutambudde naye ya okulabika nga evidence ebeerawo. So kyekituleese olunaku lwaleero era tutambudde n'ebintu oba ebitereke bye batuwadde okulabika nga tukuleetera, and I think after delivering manyi nti agenda kuba communicating nabo okakasa nti ebintu bituuse. So kyekyo mukyala Nasali. Okay. N'enzanyo ne Azirike. Kakati sakutegedde bulungi nnyo naye tukwaniriza ate nawe otwaniriza. Webale kukkiriza kulabikako mu kamera zaffe. Nze Nasali oli ku Delta TV. Amanya nnyabo. Amanya Narwoga Rosette. Mukyala ani?
mukyala mugisha alijjadde tulina mukyala mugisha bannange wamma njagala tunywemukko katono owuliddeko era olabyeko nga abaana abawano abawala bangi nnyo abagenda musiza bawarabu omutuufu ebintu ne bitatambula bulungi kakati twagala tunyumizamukko katono ku lugendo lwa sister wo Promise yateekateeka atya mpulidde Promise ajja tubuulira yateekateeka atya yani wamma yali amanya etunagenda yenakiboneka Pros yenakiboneka Pros okay twagala otumanyiseko katono omuwala Pros yateekateeka atya ebintu byali bitya yekirowoozo yakijjawa mbeera ali etabusemu Uganda nagamba wange ebya Uganda kambite tubulyemuko katono kakati okutandika okuteekateeka okugenda eyo okukola yali muno mu Uganda era ng'akola yali akola mu Eringi kati alina abaana be babiri balenzi naye bataata baabwe kale tebamukwasaganyaako nga yabayimiriddemu kati lwali lumu waliwo senga waffe yamugamba gobe ku byebweru okoleki ogende ebweru ne bamugamba weetaagisa simanye ebbaluwa ya chairman weetaagisa biki nga bingi ng'ali muno mu kibuga kati ng'alina okuddayo mukyala akoleki abifune bwe yabifuna ate yali tannaba nakufuna visa passport n'abivaako ne bikyankalala n'abivaako n'abisirisa kati nze mba ndi eno nange mbadde mbeera ngaawo kawempe kati waliwo omukwano gwange bamuyita Aisha n'aŋŋamba wangamba olina sisita wa ayagala okugenda ebweru ko nze ye naye talina passport yabiva nako kati yabikola n'agamba muba muyina emitwalo nga 35 muzireete ajje tutandika okukola ki okubigobako kyenava mukubira ne mugamba maama Elijah kuba ffe tumuyita maama Elijah okyayagala okugenda ebweru n'agamba njagala n'agamba njagala kakati nenkola ki ne mugamba omanye ekiriwo oba oyinamu ku ssente emitwalo egiwera 35 jangu tutwale basasule ofune passport obeere ng'okola ki ng'ogenda n'agamba sirina ssente saawa zino netugamba tukoze tutya naye nga tuwulira tukyagala kuba wano tafuna bulungi ssente zibeezaawo baana kyenava mugamba tukubire taata mu kyalo atuwole emitwalo 35 netumukubira taata waffe teyali mubi n'akola ki n'atuwola n'azituwa n'azitusindikira n'ajja ne tutandika obigobako mukama n'atusobozesa lwali olwo era n'akola ki n'agenda so bwagenda bwatuuka eyo kyali kitya for the first week kangambe bwenjo nga bwe yagenda yali talina simu ya smart naye nze nange nali sirina kati n'agenda bwe yalinnya ennyonyi neŋŋamba kati ono Aisha n'aŋŋamba kati awo no olina omuwaamu ennaku okutuuka eri bw'aba agudde walungi bakubire bamuwe essimu abakubireko akole ki otegere nti yatuuse naye mukama mulungi yagendanga leero enkeera mba ndi awo ssaawa nga 8 nga ndaba essimu nga ngikwata nga ngamba nze maama Elijah ntuuse bulungi nga ngamba mukama nga yeebale tuuse bulungi bampadde n'essimu bava kunshopingira bintu nga Katonda nga mulungi n'atandika okukola bw'atyo yagenda mwaka ki yakamalayo emyaka 3 mukugenda kwe obweraliikirivu bwali butya mwe ife nze kale mutuufu seeraliikirira naddala ng'atuuseyo mu bwangu ate nankubira essimu teyalwawo nga nti oba atutte mwezi nga simuwuliza yatuukayo lunaku nga lumu enkeera nempulira nga nkubira ki essimu tetweraliikirira nnyo bino byetwalabanga bannange abaana bagenda eri babayisa bati simanyi banaza ebisolo simanyi bebaka n'abafu simanyi biki ebyo temwabirowoozako twabirowoozaako naye nti yewe mukama we yali amutadde teyabitugambako nti nno baki nti yabisanzeewo kansibenti munange mutegeera bulungi nnyo tuli ku lugendo lwo omukyala simanyi muba yabibategeeza oba ffenna tubiwulira neno for the first time mbadde njagala tubulire kirowoozo gye kyava yali Uganda ebintu nga tebitambula bulungi abannayuganda oba abaana ab'obuwala abatambula okugenda naddala abalina abaana still nakyo kikyali kyakusomooza kyamaanyi
abantu babaleka abaana baabwe embeera baje batukana gamba oba bali batya tebamanyi abaana bono omukyala gwo bayina abaana mu kusooka sinze nalimba yina kuba bwe yali agenda ono omuto bamuyitera ijja yasigala wa mama mu kyalo kati ono omukulu alina jjajja waffe y'entebe gye yamuleka kati jjajja oyo entebe n'afa mu biseera bya covid awo ate ng'omwana abadde ne jjajja babadde babiri mu nju kati ne tufuna mugamba kati tukoze tutya gyowero tugenda kukola tutya naŋŋamba omanyi wandigenze n'omunkimirayo nga nange nkyabeera wali ekawempe ate tubadde wafunda kati ne mugamba omanyi kati ate bwe yayogerako ne muwala wa jjajja bamuyita maama Ttendo n'amugamba gyowero tugenda sigala nga tubeera naye eno kubanga abadde asomera eno gy'amanyiridde ne tugamba bw'abakkiriza abeereyo tukole ki tunaamuweerezanga obuyambi kuba sente zituukira ku nze kati bwe bagira bweki n'abeerayo omukyala tumuweereza sente tasiima oluusi oba ayagala tumuwe kingi ate nga takisabye kuba ye mamera gye yaŋŋamba kusenga maama Ttendo aŋŋamba mpa sente bwe ziti nja kukkiriza naye obiwulira mu ŋŋambo ez'okulabirira omwana obiwulira mu ŋŋambo otampa sente takola bw'ati kati bwe nali ŋŋenzeeyo okwabya olumbe tekwali kwabya lumbe kati okusoma bwe kwatandika naŋŋamba omanyi gyowero mbadde nga bamutwale mu kisulo mugjeyo eyo n'amugamba maama Ttendo noonya amasomero gaki essomero ly'ekisulo gyowero mwe bamutwala n'amugamba amasomero ga sente bwe ziti nze teyaziŋŋamba nti zaali nnyingi ye kwe kugamba amasomero g'entebe ga sente nnyingi sigenda kukola ki zisobola kanoonye essomero ye yennyini n'ayeenoonyeza essomero eyo ku ssimu zaabwe mandi awo nga nkubidde nga nga nsindikira essomero lirino liri Matugga gendayo olira olabe gyowero tukole ki tujja muno naye eri tumuleete mu kisulo twamuno nayo ne tumutwala mu kisulo kati n'asoma kati bw'avaayo kati ajja wano nze mbeera naye noono omuto yavaayo eri mu kyalo ng'ensoma si nnungi amasomero si malungi ne muleeta nasooka muleeta nga tukyali wali ekawempe naffe bwe twasenguka nga tuzze eno wala abaana kyalo twetaaga bateeka mu bisulo ne mwamanyi abange bagenda mu bisulo twakakanyiza ne taata waabwe naawe oba osobola onoosobola era ija tumutwale n'abange ku ssomero nti nja kusobola era ali mu kusoma ne ku ssomero ly'abaana bange n'oli alina essomero lyaliko so embeera ekyatambudde bulungi kati kyeza gobadde receiving akasente ke gyekali bulungi gyekali akasente ke gyekali kireke akimanyi gyekali agobe so mutera okwogera nakomawo nga ddi yankubidde whatsapp yadde yagani yabadde aŋŋambye yali aŋŋambye akomawo muguno nga abiri kati luli lwonkubira nti muleeta ebintu ate naye lwe yankubira naŋŋamba bakama be bafunyemu okutambula ne bamugambayo bagenda kutambula mwezi mulamba kiba kitegeeza agenda kukomawo mu Desemba kati awo nagamba kati ate awo ennaku z'omwezi sinnazimanya kuba gundi bagikansolinze baadde bagikansolinze kati ne bamugamba oba naavaayo nga baddamu nga bamukolera ki nga bamusaliza era kakomewo mu Desemba munyumire Christmas nene era tubadde tumwesunzi kuba nnyo era maama simanyi bwe ngenda mugamba nti asirise kuba sawa yonna yatugamba yalunda dda sekokko embuzi ziri eyo tumulizi kati ngenda mugamba sinaba mugamba naye bw'anaaba njogedde naye nja mugamba maama tofaayo emigugu gyo gyatuuse sawa yonna akola ki ajja kasitaali bulungi omanyi ekyo kikulu nnyo kasitaali bulungi kyekirungi mubitegedde bulungi mubirudde bulungi aba imo mwine kyemugamba omukyalo ono alright neyanziza nnyo neyanzige mukyalo nasali ntambule n'abantu abantu boolaba bonna abo oyo mukulu waffe akwasaganya ensonga z'ensimbi bulijjo ye engineer Ram amanyikiddwa nga engineer Ram naye yangamba bwa kikakyo muli mu kika kyekyo banki baffe bazzukulu bamugema so omusajja otambule naye nentambula n'omukyalo oli bamuyise Mariam abasinga bamumanyi nga Bujju omukutu gwa Imo n'omukyala Miriam lwetambudde olunaku lwaleero nga ttiimu yaffe olunaku lwetutambudde
abantu we batikozi tubadde bangi bata twagadde okatinga of course singa olaba distance nga tusobola kukosa motoka ezisukka ku ezo zitambulira ku lwaleero yanga tugezako okatinga up costs mu mbeera bwetyo okay byebino ikambuze akabuzo omukulu yagulayo akataka yagulayo kapoloti oba tannaba mugenda bikolako nga Akomyewo yagulayo bubiri wamugulira eno mbayitayo mwera kati manya ina waliwo abaana ekibuzo kankireke kale abaana abawala babeera ku kyeyo pressure nesinga okubeera ku ssente ze tusindika e Uganda betuzisindikira abamu tebazitereka bulungi abalala abaana betubalekera babafuula mu bizinensi omuntu gw'omulekera omwana n'amutulugunya n'agaana omulabirira ng'omwana we ate ng'olina kyotoola okumuwa obulabirizi obulina okulayamba omwana oyo bambi kye tubadde tubasaba mikwano betulekera abaana baffe mubatwagalira emitima gyaffe gikkakkane obeera eyo omwana n'alowooza omwana we gwe yaleka e Uganda n'emirimu gisobola omulera alera abaana bwe basanzeeyo eri naye ng'owuwe yamuleka yeeraliikiridde nti ondiisa ono owangaalidde okitegeera wa mukyala Nasale obeera kati nga gwe oyinza okubeera ne bebi wo n'omulekera omukozi naye nga n'omulekera ebyokulya ebyo omukozi oyo n'amulabirira bulungi naye ng'omukozi oyo yaleka abaana be mu kyalo tamanyi bwe bali omuntu ono tagenda kusobola kulabirira bulungi mwana wo kuba naye pressure yiye omutima gwe teguteredde ku baana be bambi tubasaba mutulabirire bulungi abaana betukwatira akasente kaffe okukatereka bannange kava mu mannyo ga mpisi tutunda obulamu bwaffe okulaba nga tukola ssente ezo muzitukuumire bulungi mutulabirire bulungi ssente ezo naffe tujja kubaagala nnyo nga tukomyewo ewaka ne tusanga ssente sisita nkwebaza nti gwe otusuubiza nti eza munnaffe weeziri awo ffe tuzzeemu amaanyi ne waliyo betutuukako oli n'agamba nti ne wano simwagalawo nga nanyiye nyina muzaala namugamba wano simwagala watambula agenda omwana atandise okundalaasa mu nsi nti namulira ssente meka namuteekamu ssente zange meka okutuuka okukula okutuuka awo naye nga bambi si birungi neffe gwe tukwebaza nti otukakasizza nti eza mukwano gaffe weeziri tukakasizza nti ssente bweziri kale bwe tunamala okuleeta ebintu bye baba batiise baana ba imo tugenda kwogera ku batata b'abaana abantu banene babasindidde ssente zammwe ennyumba ne muzizimba ennyumba bwe ziggwa ebyaddala bagenda okudda nga abakazi mwawasa dda ssente ze bataddewo ku mayumba abakazi mwatekamu abakazi abalala bwe twatandise nga twogera ku bannaffe abali ku kyeyo bw'oyogera ku Warabu ebiseera ebisinga ekijja mu bwongo obwo bamukoze ekiko nga bibaera bibyereere naye ate nno kikonyisa olunaku olwaleero nti ate twandibeerayo n'abantu abalungi twandibeerayo n'abantu abali awantu nga ate bo ndowooza beebaza Katonda buli lunaku okuba nti bali awo era bafuna bye balina okufuna ate era ng'ojjako eyo gye bakolera eno ewaka omuntu gwoteesa ssente zo omuntu akumira abaana naye mu butuufu abanga kikoze bulungi ekyo nakyo kikuwa amaanyi kubanga byoba okola oba obitegeera bulungi nnyo kale tukyalina bannaffe aba imo abatumiddwa wano eno bagenda kuba ndowooza baleeta ebitereke byabwe bye babawadde ate tulabe sisita gwe babisendingidde n'ekitereke okusooka okutya naye ajja kutuuka togwamu maanyi tagwamu maanyi okitegeera ate ayinza nokweyadde n'ebintu bingi okitegeera ya musindikire mugambe tutuuse kale okay kabugo otyo okusookera ddala nja kwebaza amaka muno mwe tuyingidde kuba abalala tebatwaniriza tufunye okusoomoozebwa okugenda okuvisitinga kubamu ku mikwano gyaffe neeno osanga tewali naye okusookerera ddala nja kwebaza omukyala nanyini maka gano tufunye okusoomoozebwa nze engineer ram era ndi construction engineer era nzimbidde abaana bangi ku byeyo abali ku byeyo naye okusoomoozebwa kwenfunye nze ng'omuntu
omwana agenda naweza ssente ze okumuzimbira enju kati emirimu emingi enfuna giba gyalaalira ogenda okutuuka ng'ennyumba ze bamukubira si zezo ogenda okusanga poloti gye bamugamba ng'oluusi teri yakusindise kuzimba oluusi nga gyeri ye bamugamba bamugwera 5 ku 10 nogera sanga 25 ku 3 nga ssente ze yasasula olwoga bazimbira toyi sabone omujjukira olwoga bazimbira amaze watamugulungo olaba musanyu mwerere ngononya ka cement. Oh my god, ngamba kiki kino. So kati okusomozebwa kw'amaanyi last time tulina mukwano gwaffe era nkuba kyeyo yali nno maama w'eddala mugamba ozimbidde enju naye enju almost bagizimbira kayumba ndooza kakolanga 25 kwa 3 naye bagizimbira emyaka egiwera 4 naye ng'egenzeko miliyoni eziwere 18 naye nga tenaserekebwa miliyoni 18 naye kayumba bwe kati nga katini nnyo tekanaserekebwa kali awo tekategerekeka so ngenda okutuukayo ng'ekituufu nga maama alya ssente kakati nze omwana atuuka okwetamwa tututte mabaati maama yatugoba n'atugamba mba mumanyimu abamuzaala mugeze mubiteeke wano imagine ebintu by'omwana we so mbadde nsaba abazadde mwenna oba abantu mwenna nga mulina bannammwe abali ku byeyo bannaye tubeere n'emitima egyagaliza kubanga bwe tunaba tetwagalizza naffe tetujja kufuna bino ebyobubbi tebikola ki tebiwangaala era tuli basanyu nnyo okuba nti omukyalo ono atukakasiza nti ddala akasente ka sisita we gyekali baneno tugenda obatabaalamu nga tubabuuza ssente z'abaana bamuziina nga batandika okutamwattamwa naye omukyalo ono adde mulambulukufu tusaba mukama amwongere ekyo kyasinga okwagala ate abagatta oluganda olwo lusukke we lwandikoze eki awasigadde kwebaza bwebaza Okay. Naya ala jisobola. Vole binna serera. Ale nalirabye. Kuba serera naye kasaba Kuba serera. Wala alizanyiramu ebijja yitawo. Sisime mmotoka. Serera. Genda. Ali ndimbayita muka ningola bai abana baddi bagisa. Oye mjala nasali kwa mwulino oyo. Wande utatiti. Pakolia headset. Okay. Mukadde. Zezo ziripi. Ekitereke. Okay. Mukwano, ebintu byebyo. Owulira ofa oyagala omutegeeza nti bituuse? Okakanye kati. Nsemu yange. Kale. Ojja bimukwatira. Kale, byebyo ebintu. Yanziza bannaye mwebale nnyo mwebale ddala kubituusa bulungi. Naye mwebaza okubeera omuntu omulungi okusitula bano abantu bonna. Nawe weebale muganda wange. Muganda wange weebale nnyo okutusitulira abantu bano n'obatuweereza batuweesezza n'ekitiibwa ku kyalo bano agamaama abagagga. Ye omwami aliwo. Omwami yagenze kukola tannadda. Akolera Kampala. Yakolera e Kawempe.
wempe kugamba gwa guma nakuleta eno koleki ate munayo wagazi abaana kyagalwa naye zenna ati akomawo buli nnaku bwesiimi gwe omanyi omusajja akomawo waka buli lunaku mumutegera bulungi gwe wakoddeyo buli lunaku of course kizibu kati ono wabaddeyo waka buli lunaku ate wakubanga musaawa ezekkola abulayokko saawa ngeezo limbye olimbye lanchi ebeera saawa 3 ku 4 olwegenda ekituufu amala omwezi nga taliyo omwami mwebaza okomangawo buli lunaku ekyo kikulu munoonya akomawo buli lunaku sinnamufuna naye ngambye ebyo ebintu olina kyogamba terina nnyo kumwebaza kukola tukwebaza okukola webale nnyo webalire ddala mukama yebali kusobozesa katukusabire ne guno omwezi gwe wayongeddemu si kinene gujja kuggwa nga mukama ye mubeezi waffe babeeyo mwina ekyo mwogera twebaza sister n'okwebaza promise kuba bambi kinnumye nnyo obutalabako maama we naye obudde bwe tumaze naye nga tukolagana naye kyala mukwata mpola ate n'ekyokubiri muntu mulamu so kwe kulaba ttiimu eno weewaawo abazze tuli batiimu naye okusinziira kyalo era ne wenze wano olulabya akagundi kano wano era olulabya akantu kano mugende muleeteko ese emyufu ebulamu kale tuli mu kunona kesi kwetogera wano tuli mu kugenda kufuna kesi right about now erimu ekitereke kesi emyufu erimu ekitereke kyaffe abaana baliwa mujje kamu mama nam kwata gwe kwata mujja mugenda ane webale muganda wange esemberayo ddala okulabika nga tugenda tuli mu kufuna ekitereke kyaffe ekisemberayo ddala abaana ba Imo Charity Foundation Uganda kyemanyi nti mu live we are live here eno bayitawo mami bayita batya Mira ya como Nina. Hey, mira ya como Nina. Samwe bayi yagambye ayinza okusupurizinga nti no tagenda kujja ngagenda kujja kwanza yamanyi kino naze naina kumulimba hatolo tulimba nange abana bapokubera nga tebannawummula sanyu eryandi badde wano na mama namu wedaga abantu bate banda bawumula naye bana tusanyuse
Mulaki. Ononya sisi. Sokula muganda sokula babangi kulikayo mvuddeyo muto wange muganga ono yazirako ono yazirako nze mukulu nange naye naye ansinga obuwanva naye akuwadde otyo Nimulesa lenyine mbwe kitereke kati onobitegeera sijja kubitegeera yajja binyinyonyera nsanyu sijja kubitegeera muganda wange kono gamba oti ndi bulungi nnyawo gwogamba oti oli otya ng'oli waka bane mpulira essanyu neebaza Katonda atutambuza naye nga ntuuse naffe tukulindisiza nabadde ngugumukamu neŋŋamba ddala ŋŋendaka oba sigenda bane nga ngugumuka nga sikikkiriza nategedde ogenda kuyomba naye tunyiga tuba tukusu era nga ndi wano abaana bano bebabuuza ku Sande mamera yakomawo si abiri nti ye akomawo kati ate tugira ku kimbwa ate bantu nenawulira obusunguula otyo bannange nebaza nnyo mwenna abankulembedde ne mumperekera ne mujja eno ani yanditegedde eno ku mmwe senga sikundeeta senga kusikujja kunsupurizinga ate nze mbadde manyi nange wedda baleeta gundi kiwedde nange simanyiiyo naye ng'okusingira ddala mwebaze ekibiina ekya Imo Charity Foundation bannange bannange kyo kiyingire kikyo ate tebannaggwayo beesitudde baabo beereese bo okitegeera kola ki okubeerako amasimu kwegaleeta obwedda temwogera era obwedda mwogera obwedda tewaŋŋambye nti mwagikubyeko nga teriiko naye njiteekawa wenfunye netiwaka era obwedono mugamba tojjawo essimu eyo bajja gikubako nga tekola ki nga teriiko tutega ntege munnange ekyatusumbuira ddala naffe eno twakajjayo kasita omwami akomawo kasaakomawo ekyo kikulu nnyo kulikayo wamma mpo bane nkulise buwalabu bane nsimanyi wentandikira tandika wonna ntandike wonna okeera ku makya n'okola ki ebintu ne bitambula bitya okay nebaza Katonda olw'obulamu bwange bwampadde kubanga wembadde nkikubye emyaka 3 bweddu mu nnyumba mwe natuukira mwenvudde okudda kyo kyebaliza Katonda nga nasooka n'entegero omanyi bano abantu baffe abawala bw'otegeera kyali kikwanguyira nti nasooka ne mmanyi obunafu bwabwe oba oluusi ne bamanyi obwange ensonga lwaki mbadde nkyali nabo tebankooye mpozi nga boga nti oyinza okukyusa ekiseera n'oddayo abantu beefuula naye bakukyukira bubi naye nga badde tebannankuwa era balajanye nnyo nga nkomawo ne badde tebannayagala ekituufu kiri tebadde tebannayagala nga nkeera ku makya bulungi nnyo contract nga nakagenda nze tebampa time table kwentambuliza mirimu nze nakeeranga ku makya ng'omuntu kuba nze nava eno nga ndi mukyala mukozi twakula ne jijaffe omukyalo yakimanyi ng'atuyiribya bubi kati neŋŋenda kubanga nakeeranga omwaka ogwasooka gwonna nagukolanga naye nga nkeera saa 11 okutandika emirimu ne ngivaako ssaawa 3:30 ne neebakamu mpaka ssaawa nga 7 oba 8 ne ngiddamu mpaka ssaawa 12 emirimu egyo nga nkeera ku makya ne nfumba caayi kuba twali tulinawo nannyiniwo omuzeeyi lwakuba yafa omuzeeyi oyo nga nkeera ku makya ne mufumbira caayi bwe mmala omufumbira caayi ne ntandika okulongoosa effumbiro ne nva ku ffumbiro okumala okulongoosa effumbiro ne ntandika ennyumba nga yonna
ekibaddewo nti ekyenjawulo kyembadde nina nti nzizi mbadde sigolola ngoye naye ng'okwoza njoza buli kimu nkikola nenkola kikale mu kusooka nasoomozebwamu nti omuzeeyi oyo omusajja nga tannafa yampalana nnyo kubanga engeri gye saali musiraamu ndowooza yali takisiimye naye nga tetalina kyakkola yampalana nnyo kuba bwe namutwaliranga ebyokulya nga nsindika kati nga bwansindika nga nzira ebbali we nti nga nyimirya nga mutunuulira bwe nti lumu nagamba naye gwe musajja gwe senga sikutusiba Saudi nze nandikukubye kibooko mukuba mpi oba musindika gweri kuba yali myaka 92 nga tali mutwa nga nsindika mutwaliro oluse kyayi nga nsindika eri nga mukazi wa mugamba kwa ebiseera byo nali sinayiga Luwalabu kati nga mugamba oba yamugambanga biki nga amunenya olwo ng'olaba nga atereddemu netubeerawo mweye embeera nga bweyakuyiriba netubeerawo kati olwagira n'atererera agenza okufa nga tukwatagana bulungi nnyo ng'ateredde bwe mba mugamba nti sikola sente temukale mumpeera ki sente mba sikola ng'abeeraawo beebuzaabuza ale yabadde nnyo muntu wagundi wa ntalotalo omwami ate tewabaddewo omwami kuba muzeyi tubaddewo nze n'oyo muwala ne maama we ne muganda waabwe oyo muwala kwadda naye ngaoyo muvubuka tasula mu nyumba gye tusulamu asula waliwo ennyumba endala wabweru kwasula kati ne tubeeraawo bwe tutyo mubeera naye ng'ate omukadde omukyala ye abadde anjagala era waliwo lwe twatabuka awo lwalirwa yagenda nampa engoye za mutabani we zigolole mutabani we oyo mufumbo ne mubuuza ki ekyo kumpeesa engoye ng'ono ayina mukazi we ngenda kukola mu makameka nze manyi mbadde ntabuka nnyo ne bwe bannyiiza nzijjayo contract yange naye mbagamba contract eno mwe mwagikola si nze nagikola buli ekigirimu mukimanyi newankubere temumanyi lulimi luzungu naye erimu saidi Oluwalabu erimu oluzungu musobola okusoma Oluwalabu ne mutegeera contract kyetegeeza nze nkola nnyo gonda we ya necessary ate bwe kiba kikakatako kuba nti ovaako owaya naawe ziveeko sikubakuba nze ndi muntu ndowooza mu myaka gye mmaze 3 nakayombako nabe waka emirundi 3 ogwasooka gwali gwakumpa enkama yange ogwasooka nagenda nenjiwanga nakasookera ddala ogwasooka nasooka nengenda nenjiwagakuwa olwo nga sinnamanya Luwalabu bangambye nabagenda nembajjako ebintu kati mukubajjako ebintu kati flasika zaali zisigadde mu kofi ne muyiwa mu sinke omukazi n'ayomba nnyo n'abaana amuyiya olugambo lulimu olugambo eSaudi namugamba amuyiya ne bayomba awo nange ne mbagamba nenzite mugenda kunnyombesa mwangamba mwagala era omuntu baba tujja Uganda batugamba tewabula tebatubuuza kati nambagamba nti oluzungu nambagamba temugenda kunnyombesa lwaki simanyi Luwalabu nakajja kati namwe olulimi lwenkosa temulumanyi tukwatagana empola tusobola okukola ki okutegeeregana nembagamba temukisobola munzize ku ofiisi kati nembaga mukubira aba ofiisi oba munzizeyo ne bakubira aba ofiisi nze nenjogera n'omukyala wa ofiisi ne munnyonnyola nangamba kale tubagumiikirizemu ebbanga bana baganya okutereera tujja kujjayo ne batereera tebaddamu kunnyiiza ne tubeerawo ebbanga lyaffe ne tubeerawo kati olulala lwe bankyankalanya era lwali lwa nagenda eddagala ly'amanyo lirinzigwako kologeti gundi shampo nanzigwako wenviiri n'ebirala ebikozesebwa nembagamba nsaba kundetera bintu nga bebangulira banze manyi nti contract era nakibagamba nembagamba contract ze gwe bosi wange gwovunanyizibwa kukumpa ebintu nga nyingidde mu makaago kuba kikkakatako nze mu contract yange bwekindaga kati nga mugamba nti mundetedde tugamba tugenda kuleeta babireeta nga bansaba ssente bansaba emitwalo gyali 5 oba mu 15 nga bandetedde eddagala ly'amannyo ne shampo n'akakebe k'ebisiga akatini sente ezo nazikwata nenzibaawo mu bulumi kati omutima ne gungamba bwe nanyumizaako mikwano gye nabagamba naye bw'ona abatandika bwoti ojja kubigula paka fonze kale kambalinde ne biggwawo nenziramu ne mbatuma ebirala ne baddamu ne bankola ekintu kyekimu ne mbagamba mba temusobola kungulira bintu muntikke wano wenkoma okukola nga munaye ng'ebintu bansutula ku olwo nga bwe namala okuyomba awo nenkyankalana nenyingira lumu yange neggalira nensirika ne bajja ne bankonkona ne bagamba yitawo yambale tugende kuki mu molo olonde ebintu byoyagala byotayina bantwalira na mu uniform kolo nga setegese yitawo neŋŋenda
olwo bwe natuukayo nga nange nnooza akajanja era nabiragako sisita wange oyo nabikuba ebifaananyi nga mbyazaawo byonna mbyanja ne mugamba nva mu moola nti nva kubatabukira nenonda ebintu era bimu byonoonesa n'okwonooneka mbisudde nzija kuba nabironza busungu neŋŋamba ne bwe mutalinziza naye mbamaze era babigula babinoza nga baŋŋamba kino tokyagala nga naye ŋŋamba buli kimu nkyagala nembireeta nembiteeka tebanzizangayo era bwe gwasemba omulundi ogwasembayo omulala gwe ogwayinkama nali njagala kuddanga contract eweddeko ey'emyaka 2 nentandika obagaba nenjagala kuddaka nga bagagundi kuba gye tuyita endagamuntu yeeri nga bwe tugamba eyeeno endagamuntu yeeri nti nga Uganda bwa nti eno otambulira kuyinkama mu ddwaliro oba olina okugiraga neeri bwe kiri kati ngambagamba muntwale bangeme contract eweddeko njala kuddaka nga bambuzaabuza contract mayanga yinkama teriwo dadi yafa ate papa yafa ate yinkama nembagamba ate papa okufaako kukwataganira wano eno yinkama yange bwe mwatwala okugikola papa teyaliiko kakati ate yafa bw'aba yafa nze nkole ntya siddeka bw'aba yafa ngamba tabukirawo ng'akubira mutabani waatulinanyawo ekikomera ekiddako ng'amugamba omanyi yabadde musajja mukakkamu era ng'awulira nga bagamba tugenda mukolera yinkama nagikola nakamala emyezi 3 ewaka nga nakatuuka bagimpa contract eweddeko ey'emyaka 2 nga sigirabangako era nga bagikweka nga banimba teriiwo kakati olwava okwo bwe natabuuka nentabuuka nali nfumba mmere nze obadde mbadde nina omuze nti nze wonkyankalanya nga nina kyenkola sikiddako ye moto yange genda kufumbirwa nze kyakola munaye kyanunya era nabalayita obusobola wakuba n'emigo sikuba naye nvaako kuntera okuvaako ebintu byonna byenfunye oba ebikusoomozeza nga oli ku mirimu gyo ate osobodde okukimekinga nolaba nti alese emyaka 3 mingi sijja mitone abaana olina kyebambe nti bwewabayiga tulina okutegeera nnyo abantu betubeera nabo osobole okutambulanga nabo mumbeera zonna oba kitegeera so mubeerayo nemukomunikatinga ne bannammwe bwolowooza kiki ennyo ekirala kyogamba nti mu butuufu ffe tuba nenya nnyo bali naye naffe nsubira tubeeramu n'obukyamu bwaffe okitegeera kyegamba ensobi zaffe kusaidi zaffe nti ebiseera ebisinga tumanyi nti mayumba mwetukolera mubaamu cameras ekyo kyo kiri kuliko nenyumba z'Abarabu naye omwange sigirabyemu okuva lwenayingira mpaka lwenvuddeyo oba ebaddemu oba tebaddemu simanyi naye ensobi ze tukola nti bwe tumanya nti mu nyumba mwe tuli mulimu cameras abaana abasinga tiktok yafuuka tiktok ti abaana bakoze ensobi nnene ku bantu be balimu olwa tiktok si imo tebajyogerako era buli baba boogera bakama b'abantu ebugundi boogera tiktok era abamu bagyeko intaneti lwa tiktok nti omwana akwata vidiyo nga yambadde akantu ate nga ekiweebula bo nga bbeeri nti ekibakosa naye singa okola tiktok yo ng'oyambadde olugoye oli decent nti terugenda kuswaza togenda kuwemuka kiyinza obutamuswaza nze badde nga mu nyumba nga nekola vidiyo zange nga ndeetuulidde naye nga mukama wange aziraba oluusi nanterayo akagundi bwadamaye okuteekayo bu emoji bwe naye akozesa bu emoji tamanyi kuwandiika ekyo kimu ekyokubiri nti omanyi wozuula abantu bano kyenayogedde nti bwobazuula kati timetable ate nayitira nti bwomanya timetable y'emirimu gyo mu bantu bano tomenyeka bwobanga omanyi timetable kwokolera nti omuntu osobola okumanya nti kati ogenda kwetuma naye ne bakuyita ng'oli ku tiktok n'olyoka oboggola nakukutulako intaneti kati wakutulako intaneti n'ogenda zonna sikitegedde n'omulumba kubanga essimu bwebeera eyo yamanya okusobola alina kujjako intaneti oveeyo abamu bwe bakikola kakati bw'oba totegedde budde bw'olina kukolera mu mirimu gyo ekyo kibatabulira ddala obadde Saudi Arabia njawulo ki
gambisa abaana basinga nti nze sagagera Saudi kinene nyo ekitiisa abaana ekintu ekisingira ddala abaana ekintu ekisinga obukulu bagamba omuganda agamba gava mu kulya ekintu ekisingira ddala okukosa abaana omwana mummemme ekintu ekirala naye muwe emmere nze okusinzira ku bensinga okulya ne benzize nabo abatikkiddwa olutalo lubadde lwa byakulya naye ensasula naye ate ensasula kuba ye atasobola kukozesa muntu nga talya nolowooza ntikitegeera wakati abaana batuuka ne babeera nga tebakyatya kamera omwana abba ebyokulya abeewo okitegeera abba ebyokulya abeewo agamba oba kamera ondaba buno obulamu bwange tasabula mu nti ababba alye abeewo ate ng'alina okukola omwana agenda okutandika okukola nga akankana bw'omugamba ndi mulwadde nja kukutikka kati ye moteri okitegeera babatikka takyagira kubanga ajjukira kati esente ze Saudi zikendedde ekituufu kiri tezikendedde okuva kabaka wabwe gakolaki lwe yawummuzibwamu oba esente zikendedde era bw'obadde ng'okozesa ebitunzi endabidde ku mukama wange nti ngaakugamba buli kimu shweshwe mpolampola kendeeza tekkereza ekirala nti ekibadde kisinga okutabula oba ekiyinza okutabula abaana ne bakama baabwe ate n'abaana ekirala era ekigenda okubalemesa nti bw'oweewa nnyo bali abantu bamanyiira kuba waliwo omutabani waawo omufumbo nze yagezaako nnyo okunekolezakolezaako nekwasakwasaako lumu nakolako olutalo naye mu ffumbiro nga mama waali mu ddiiro ne oyo muwalawo nga ayagala nkwateko olusi we mba asanze ndi ku sinki njoze bitu nga veri nga ayagala nkwate bwati eno mugongo okitegeera era lumu namukubako wenti nemugamba nja kukuba nenkola nali nkutte ekijiiko nemugamba nja kukuba kati yawulira maama w'ennyumba n'amubuuza kiki kuba yakimanya ndowooza ankyokoozezza era ye abadde akimanyi bw'aba ankyokoozezza nga kuba oyo mutabani we ye abadde amumanyi kitegeeza nti ye woba mwangu nga bana bawala abanguyira omuntu asobola okukumanyira n'akukozesa kyayagala ate nga mufumbo no namanya nti bali abantu okubeko wakyandibaddeawo naye namanya bali abantu tebasekebwa omuwala gwe muntu bakusekeera essaawa zino bbiri nekutuuka mu ssaawa kisatu nga muzibuya be bantu abalina olugambo nti asobola okujja nga yakozeseza akalabubwa omuka ate naddayo n'abigamba nti omuwala abadde akola wati ne wati okitegeera balina olugambo oluusi tomanyi ayinza okujja nga bakema bakugezesa kati ng'ekyo ekya ssente basobola okuteekawo ssente wali nga bakugezesa balabe obba tobba obudde tulina butono njagala okubuuza kikyobadde osinga okumisinga awaka wano okumisinga ewaka wano abaana bange nga bwe ndowooza ku myaka gye mmaze nga sibalabako yadde era sinnabalabako ekintu ekyasingira ddala okuba omwana nga yatuuka nafuna obuzibu mu mwaka ogwokusatu nga nguli wakati omwana nafuna obuzibu ku ssomero gye yali sitango era yambeeredde omukwano weebale nnyo senga teyali oyo soma omwana yafa tunakyo bannange nkyebaliza Katonda kubanga tubeera eri ne tukola naye ng'ate abantu abaffe be balya ssente zaffe naye mukwano neebaza nnyo muganda wange talidde kikumi kyange era bwe ssente zaddaakota nga mbuulira yakubana kinasooka omugamba toyingiza ssente zange mu buntu yena kabe muganda we kabe mama kabe tata wange era bwababa bagambye mamera ija mutugambira atuwole nja kwongera naye bwagaana era mbaddiza amawulire agaanye so sente sisters nabulungi ekirala kyendabyeko ekibasoomooza babaddeeyo temufunayo bano bavuka abatawanya batya babakwanyaku imo babakwanyaku naye bafuna okufunako omwami bano bapasenja bapasenja tufuna no bapasenja okubano bovugamu notusalibafuna naye nze siwangaku ku muntu ku sente zange naye avugamu mwevugamu nze nvugamu nentuusa wentuusiza batwalaganya kyeyo kuba tutwalaganya kyeyo ebiba bya ddala mwekogabuli omwatuusako mune wamutuusiza myaka 3
simanyi naye buli alengera n'aweereza tubireke naye owulira otya mpulira essanyu ogenda kuddamu oyogera ne tata w'abaana awo owaawa nakomawo buli lunaku nti nkulaga byosubadde osubwa tuveeyo olwakadde tuyinza kuvuga tukoye obugambo obusembayo nga tumaliriza obugambo obusembayo bannange okusingira ddala nyongera okwebaza aba Charity bakoze omulimu munene si ffeffe kavolabye wano n'abalala gye bali ate bayambye ennyo abantu bambi Charity tekoma mukola surprise eyambira ddala abantu mu mbeera zonna ali obubi alwaziza afiiriddwa naye ng'okwataganidde wamu nabo babeera wamu naawe bangi bakube emmotoka tuzze nantono batubeereddewo nnyo sinze nzekka ne baganda bange abalala babayambye ekinene bambi mwebale nnyo mwebalire ddala nkubiriza ne bannange bonna abawangalira ku mukulu gwa jimu kubawuza kwe mbadde nsinga okutegeera nti babeere bagumiikiriza besonyiwe ebimu ebitagenda kubamazaako mu bulamu bwa nsi eno beekwata ekyo kibalaba nti kibongerayo mu maaso n'ekirala nti embeera si ya lubeerera kino tuyitamu kiyite nti bajja kumalako tebaggwamu ssuubi babeere bagumiikiriza bajja kuwangula naye yatese sente mwebazi sebo sente aziterese ezikumye munange mwana wa ssebo ne mmange webali kutereka sente nogalyako kweno gundi eri e Uganda ekonomi evuga abantu notalya ku kirumi kyange banange webale nnyo webalire ddala mukwano mamasa mwebale nnyo mwebale ddala imotuminaloza kyamugamba kirala mwebale nnyo mwebale ddala abakubiriza namwe abali abagawa okudda mu kitiibwa ye nga bwe bamukomezawo bamusitudde n'omusitula simanyi bamukwetegereza bulungi kagoyo asitula abantu waliwo kenderabidde akantu nti yadde abantu bano tubabaddemu nga bakutukulusanya naye tetuyigiddemu bingi bwe tutandika okwogera ku bintu byetuyigidde mubawalabu bingi obugumiikiriza obuyonjo okubeera open nobeera open eri omuntu okuyiga okufumba tufumbira ddala era nze wembadde mbadde enfumba tufumbira ddala buli kimu tukikola wangi okufumbirwa tujja kufumbirwa naye no money no love ekyokulala nimuyigayo nti banaye okumala emyaka 3 oba 2 nga tulina muntu kyo kikulu kugumiikiriza era nze nkwewunyiza nosookera wano yawanza omukyalo nayingira ku kyesita nga mukwogera naye ndagawa takyayika nga tojjukidde ku byeyakola ebintu bizibuze nasalilirya banange ebintu ebityo bwe bitambudde tewawedde mudda tulinayoko akasembayo katukakole ndowooza of all places why wano kutuukira kwe mulinzi enkwata tukolaki akasembayo still abadde abuuza nti ono sista wo gw'olina yekka mu bulamu bwo ye muntu oyo yekka bwogamba nti kubanga sema nonomujenowa kitawunga simanyi kitabu ki mumama ne taata sister wange abika mumama ne taata yuuyo kuba twali basatu gwe nali nzirako yafa tusigala nze n'oyo naye nga tulinayo baganda baffe mu taata abasiteefu omulala gyali e Saudi akola ate nga ze kyemanyi musobola okukolera abooluganda nga bangi naye buli muntu abeeramu ne mukwano gwe yes amwanguyira asobola omukolera buli kimu kyakola ki esaba gweyono noli sister wange tugatta mama
Changu tubulire jo sitanga hapo. Chikabi. Yangu. So yawe ibuzo. Yes, ogambo cha mama. Yogera nnyo. Yogera kola. Oliro chango lawe big sister. Kikoze kulyo kuberanga abana tebali okonze yeggwe ngo olumirize ekyo. Wadde mwagala muyimbira luyimba. Awulira. Bwena mugambye akoma kikoze kulyo okujjanga abana tebannawumula bonna tubadde konze mbale mutegeseyo oluyimba kumwe. Right now, we're talking about Kuchimicha with surprise here. Now, with this, you have to kill the balloon. Please step with the two goes there. Please step with the two goes there. Town with the balloon. And now we're talking about sister with promise, but single take it up to Bakimo and go to Malabar to Siza, a waka, a jari. Almost together, session of the same beda you that was struggle for the hunger. Salake here. Zalikenga tulekera olugendo okudda mu kibuga Kampala. Yeah. Like my bed done one by side. You can hear it in my accent when I talk. I'm an Englishman in New York. See me walking down the 5th Avenue. I'm walking cranny by my side. Nawe mulise kine nekyo kugwe. Squeeze me up, make me feel right. Forget the problems, everybody have them tonight. Heaters in my heart, just wanna lay with you. In the island, in the sea of confusion. Just a little tenderness at the end of the day. So long woman need to take.
nze ino okundiisa kati gwana agenda kukwatanga bakunja kwerya tetulina appointment yaffe Immortality Foundation bannaye mwebali kano kakala ka bbulu mwaba katonye nti tukolere mwongere naka akayimba kajeeko mwena abamukoledde kino aba imo mwebale nnyo nammwe abasuubira okutambula mwagala okutambula nga ye bw'atambudde so mujja kubalowooza mubatuukirira nze nassale kuze nesale ku kamera tekamera mpira kume tugenda kuba ndongo kati abantu ab'ennamba yongenda bagamba kubanga balina okugeza ono baadde bamusaba ennamba yo agenda bagamba mugabe ennamba nagyesa Saudi naye nina okubira mukama wange agimpe ninawe siddamu kutambula nawe kunswazawo siddamu kutambula nawe kunswazawo okyo banaye nebaliza ddala ba Immortality balina omunkozi obulungi obutagambika munetedde mu bitiibwa nebaza mukulu Denisi wa Proscovia sinze Proscovia oli ono nno Denisi wa Proscovia banaye mukulu Denisi neyanzanyo neyanzege ate no yasinga n'okunzijukiza ebifa ku imo nze olumu mba sibimanyi nga gyempuuba naye olumu nsobola neningizayo olumu ne bigaana naye nga nsiimira ddala mukulu Denisi buli kimu mukama bongera ewange ojjayo ddi okukyala muyina emikolo mufumbo oyo si mufumbo mufumbo mukulu Denisi alina omukyala oli Uganda tisika munaye ganzita muleke ngende nzireyo munenkolera omuntu mubitiibwa abate saimu byagala okukwata ambakwate bye kati banaye DJ bukyatwazze wano ennyimba zamulemye okuba kati yoyo gwe mulaba ekitulemeseza okuba endongo yoyo nyaba otukoze bulungi nnyo tulemesa amazina gaffe ndowooza twagala kubasiibula mikwano si kwagala tubasiibula Muna bizinesi tumbula bizinesi yo ng'olanga naffe wano ku Wonders Just ku ssente ntono ddala olwofuna obukadde n'obukadde bwa bakasitoma mulimu kigookola bw'olanga naffe tojja kwejjusa nkiddamu tojja kwejjusa okumanya ebisingawo tukubireku nooti 755 57 44 18 Wonders Just okuyamba guba mutima